Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliza webali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kubiriza yenna ggwe atannaba ng'otwegattako okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otwengako ddala bulungi nnyo mukwano gwange ali eyampuliza. Ebigenda mu maaso mu ggwanga simanyi oba nammwe mubiraba. Omwogezi wa poliisi Felix Kuraiji avuddeyo ne yeesambajja ebikolwa byonna ebyagenda mu maaso okukolebwa ku kitebe wali eri ekya National Unity Platform wali eri e Makerere e Kavule. Si wokka wabula ne wali eri ku ssomero lyabwe ery'e Kamwokya erya School of Leadership byonna yavuddeyo n'abyegaana. So saako n'ebyokugumba ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu wali eri e Magere. Etwebuuza kigendererwa ki ekiri mu kino? Kuraiji agamba okusinziira ku mukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'aclaiminga n'agamba nti nno abazigu baasalako nga tebalina na warrant esaakinga woofiisi zaffe wabula ne bagenda mu maaso ne baggalirayo ba leaders oba abakulembeze b'ekibiina kino wabweru saako ne security nga tewali muntu n'omu ku kitebe kya National Unity Platform. Abazigu bano abakwata mundu ne beesolosa ekitebe so ne bakiwamba ennaku ezaali zeekulunguluddeko. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba mu kudda mu kukebera ofiisi zaabwe zaali ziplantingiddwamu ebintu ebyenjawulo saako omugasa cameras, GPS saako n'ebintu ebitategeerekeka bingi nnyo. N'agamba nti nno bino ebikola byakolwa olw'ensonga baawamba ekitebe kyaffe nga tebalina searching warrant ate era ne bagenda mu maaso n'okuba nga bagobawo buli avunaanyizibwa okubeera ku kitebe. Of which Felix Kuraiji kyawakanyizza agamba nti omukulembeze wa National Unity Platform n'abakulembeze baakyo balimba olw'ensonga mbu bo bagenda okukola operation eno era buli muntu yali aweya ate era nga ne security yali eri aweya yayingira mu kitebe nga n'abakulembeze baakyo abaaliwo bali awo bali ng'emirimu gino gigenda mu maaso. Of which ebifaananyi ebyakubibwa ffe tetwalabawo muntu n'omu n'ekitebe kyali kiggaddwa. Twalabako omukulembeze spokesperson w'ekibiina kino Joel Sonyonyi ng'agezaako okuba nga ayogera ne poliisi bakkirize bayingire mu kibiina kyabwe bakiseesinga ekitebe kyabwe era ne bagaana ne bagoba ne bannamawulire abaali bawerako obutasobola nga bakugira okuba nga tebalina kintu na kimu kigenda mu maaso ku exposingibwa kibaali bagenda mu maaso okukola mu kibiina. Tetumanyi ki kye baali bakolayo naye kye tumanyi nti bagezaako okuba nga bakuma boundaries obutabaako muntu asalimbirawo nawe bali. Kino Felix kyawakanyizza n'agamba si bituufu ebintu baabikola mu mateeka ate era n'ekirala balina okukola search warrant balina okukola search awo ku kitebe kya National Unity Platform era bino byali mu process ntuufu era mbu n'abakulembeze ba kibiina kino ekya National Unity Platform baali aweya nti bagenda kujja okusaakinga ekibiina kino. N'agamba nti nno okusinziira ku byagenda mu maaso n'okuba nga omukulembeze wa National Unity Platform alabibwako ng'asalutingibwa ne bafuutu soja kyaleetera security okwekanga n'okutya ne bagamba nti nno kyandibanga essomero lino erya National Unity Platform School of Leadership lyandibanga bye basomesa babibuusabuusa ne bagamba nti nno teri kibiina kye baali balabyeko kisalutingira bakulembeze baakyo saluti kiba kiraga ebigenda mu maaso mu kibiina eyo birala. Kye kino omukulembeze wa National Unity Platform kye yabagamba nti kati suubire nti bagenda kubanga banokolayo mize emirala gikolebwa ku kibiina kino kubanga kyo kyesigamye ku kusomesa wabula beetise nnyo saluti eyakubibwa omukulembeze wa National Unity Platform era mbuzi ezimu ku nsonga lwaki poliisi n'ebitongole byonna ebirala CID byajja okuba nga bikola operation raid ku kitebe kino ekya National Unity Platform. Olowooza ki ku nsonga eno eya Felix Kuraiji okwegaana ebikolwa ebyagenda maaso n'okukolebwa aba military aba UPDF ku kitebe kubanga ye agamba ebyo nga babyogera si bwe bitu we byali aleke kuwaayiriza ebintu twabikola mu mateeka ate n'ekirala twalina waalanti esaakinga mu kibiina saako n'eri ku ssomero lya School of Leadership eryali e Kamwokya. Kitutamanyi oba ekintu ekyo kyali kituufu wabula twalaba embeera eyaliwo ku biseera ebyo emabegaako mwe mwalina okuwamba abagenyi abaali bazze okukyalira ku kibiina kino abakadde abaali babalwamu emyaka 78 nga balinga mu 40 baabuzibwawo nga bagenda kulinnya bbaasi okudda etteeso nabo baawambirwa. Katwebuze ebikolwa bino bikwataganirawa ne Sache
gye baali bazze okukola ku kibiina kino ekya National Unity Platform. Gwe ategeera ennyo ku nsonga zino oliwaddemu okujja mu comment section n'otangaaza eggwanga nga bwe byali. Naye nga nze mbaagaliza olunaku olulungi mwe bali kwekumira ku mayunga naga Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, bw'oyagala otwenga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba ng'otuna. Mweraba.